Omukyala Anet Nandujja yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 Kafumula Mpawu oye Apuli 1959. Bakadde be omwami Isaac Jagwe kitegeeza nti yeddira musu. Ab'omusu ndowooza Joyce Nabatanzi ndowooza oludda n'abamuzukulu wa Ndugwa ab'Ekanoni Gomba. Y'omu ku bantu abatumbudde ebyennyimba n'amazina ebinnansi mu Buganda. Ng'ayita mu nnyimba z'ayimba ate n'okuzina amazina amaganda. Ku bitone ebyo agattako n'okuzannya emizannyo. Yatandika okuyimba ng'ayita mu kibiina ekya The Planets mu 1984 okutuusa n'olwaleero. Ennyimba ze zonna ziri mu lulimi Luganda. Kino akikoze bw'atyo olw'okwagala ennyo olulimi, ennono n'obuwangwa bwe. Omukyala Anet Nandujja ayagazza nnyo abavubuka eŋŋoma eŋŋanda ate atendese n'abayimbi abalala bangi nnyo. Olw'okweyambisa ekitone kino Katonda kye yamuwa, omukyala Anet Nandujja asobodde okutambula mu mawanga mangi ag'ebweru, mu Bulaaya, mu Amerika ne mu nsi nnyingi eza Afrika, ng'atumbula ebivuga n'ennyimba ebyaffe ebya Buganda. Omukyala ono y'omu ku bakyala abatono abali mu kisaawe eky'okuyimba ennyimba ennansi. Enneeyisa ye kyakulabirako era aweesa ekitiibwa si mu bayimba bokka naye ne mu bakyala abali mu mirimu egy'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuwa omukyala Anet Nandujja ejjinja ery'omuwendo. Tusitukeko Bannagomba mwesuneko mwakuba buddu eggolo 3-1 ejjinja ery'omuwendo naye mu Nagomba. Oyinza okunyuka si kigaana naye nze omulimu olw'okuba nti Katonda yampa gwa kusanyusa era wakkiririza nyinyuke no problem. Baana abaana bentendese webali. Ate si bwe nkola sigaba jjalibo kubanga ekintu nkikoleredde era wenkolera nga ndi mu program newe mbasa abadde mu program sinza kugamba nti nkuwe mu jjalibo. Obubaka bwe nnyinza okuwa abayimbi tinze ne bwe mba nyinyuse abantu musigale nga mutwala eŋŋoma zaffe mu maaso ate muziyimbiremu ebyamakulu so si kuyimbayimba buyimbi nti n'amazina tuzine agali ku mutindo ag'ensi yonna nti kubanze ebbanga lyentambudde mu nsi yonna buli wantu wemba nsigala njogerwako bulungi ate nsigala ndesewo erinnya lya Buganda nsigala ndesewo ekitone omuntu kyakkiriza nti yes kitone Abaganda bayina ekintu kyabwe, Abaganda bayina ennyimba zaabwe, Abaganda bayina amazina gaabwe, Abaganda bayina eddobozi lyabwe eribogerera. Ndeka mu Sweden amazina gano genjogerako agantusiza ku kino emyaka 2 ngamba somesa olulimi olwaffe olwa Buganda enneeyisa yaffe y'Abaganda era n'amazina gaffe tugazina tutya n'ennyimba baziyimba Abaswidi ne tukola ne konsati okwetoloola Sweden yonna era Sweden yonna bamanyi nga siri nti oba mpisa mu kikubo wabula gavumenti nga yentutte n'olwekyo nkigwanidde. Mukama mwebaza nnyo. Abantu ne babanga nga baba kati bakyamulaba
naye olutalo olw'okuzaawo obwakabaka omusajja ono yalulimu okubeera kabaka akyali Bungereza n'okutuusiza ddala wano the Reverend Daniel myaka egy'ekyenda mu Ssaabataka Supreme Council. Reverend Daniel Kajumba yali ssaabawandiisi oba tugamba nti naye omuntu wa Katonda ono ne yeewaayo obuterekaamu era emmotoka ze ezimu ffe twazifutula abaali mu ggwandiisizo. Emyaka ng'esatu eba egiyise Ssaabasajja Kabaka yasiima n'amuwa ekitiibwa ekisiima. Ennyumba zaffe eza birthday mwire maaso. Some important information up there. We are the future generation. How can we die? Nayo ebifaananyi eby'enjawulo nga asose n'ab'omu omubaka omulonde owa Nakaseke Central ey'omumasekati olwaleero amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka olwaleero ng'akuzizza emyaka 66 gategeeza kinene nnyo naddala ffe eri abavubuka ate naddala nga nze oba ne bannange bwe tuyise mu ngalo za Ssaabasajja Kabaka bwe tuyise mu nteekateeka z'Obwakabaka nga naliko Vice National Chairperson mu ggwanga lyonna Wankobaza Mbogo ne mbeera Sipiika w'Ekikolavuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Olwaleero ku myaka 32 nga ndi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kyali kiragiro kya beene kyali kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ng'olwebwe otunira Paalamenti ebitundu 66 ku buli 100 ffenna tuli wansi wa myaka 45. Kitegeeza twateeka ekiragiro kya Kabaka okugenda mu bukulembeze era nsaba abavubuka bannange tulwanirire ensonga za Kabaka tulwanirire ensonga za Buganda okutulugunya abantu nga bwe tulaba abantu okutwalibwa mu makomera naye ne bataleetebwa mu kkooti mu bwenkanya. Ebyo bye tuba tusimbako essira wamu n'abavubuka okwongera okubakuliza okwekuuma akawuka akaleeta siriimu kubanga Ssaabasajja Kabaka alina ekirooto 2-3 okubeera nga akawuka ka siriimu tekakyaliwo. Kitegeeza ki tulina omulimu munene ogenda ku masomero ogenda mu bibiina ebyankobaza mbuga ogenda ku byalo abavubuka okubakubiriza okwekuuma kwekumira abagalwa bwabwe oba oliawo n'okwekebeza ate era oba oliawo n'abo abalina akawuka okwongera okugoberera ebiragiro by'abasawo. Kyassanyu nnyo okubeera nti tuli wano mu Lubiri okubeera nga tujaguza ne Ssaabasajja emyaka gino 66 bitutuuseeko bingi nnyo naddala abavubuka batuwadde platform okusobola okulaga obusobozi bwaffe okusobola okulaba nga tukuza ebitone byaffe ng'abavubuka mu bbanga lino lyonna lye tubaddemu nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja naddala ag'omwaka guno ag'om66 ate naddala okulaba nga abavubuka babeera balamu naddala nga tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Buganda. Percentage zaffe zigenda zongera okulinnya naye twongere tulabe nga tulwana okulaba nti embeera yekendeera abaana baffe babeere balamu bulungi n'abali ku ddagala balimire bulungi ate twongere okwekuuma.